wakati mu kaweefube ow'okutumbula eby'obusuubuzi mu disitulikiti ey'e Kanungu, Eggye ly'eggwanga Updf lizimbye Olutindo Olugatta Ebyalo bibiri mu disitulikiti eno, okuli Nyamizi sel mu ggombolola y'e Kihanda ne Kakoni LC wano mu muluka gwa Nyarugunda. Olutindo luno oluzimbiddwa ba inginiya ba Updf luwemmense obukadde bw'ensimbi amakumi ataano, ng'era kino kye kimu ku bikoleddwa mu nteekateeka y'okuddiza abantu ng'Eggye ly'eggwanga lyetegekera okujaguza olunaku olwa tarehe 6. Updf okuzimba olutindo luno ebadde yanukula okukaaba kw'abatuuze abaludde nga bakaluubirizibwa mu kusomosa ebyamaguzi byabwe omuli emmwanyi, amatooke awamu n'ente okubituusa mu katale. Okusinziira kwakulira Updf Engineering Brigade Major Albert Mukama, olutindo luno balukozesezza ebintu ebiva mu kitundu okuli embaawo, amayinja n'ebintu ebirala. Kozesa bino byonna tubijje wano kati obusente bwonna bwe tusobodde kuleeta mu bintu bwonna busigadde wano ku kyalo kuno. Tusiima nnyo abantu ba wano batuyambye, batuzibudde wano batuwadde manpower. Ono kyokka agumiza abatuuze ku bugumu bw'olutindo luno. Mbiro zijja kuyitako obanga olutindo luno luconnecting eddwaliro lya Kambuga ne side eno ya Kanungu. So olutindo luno lujja kuyamba nnyo abantu ate lujja kuwangaala. Olutindo luno lujja kumala emyaka 2 bw'obanga balulabiridde bulungi. Lujja kuyamba abantu balina okululabirira bulungi balongoose luwangale okutuuka ekiseera gavumenti bwonna. Ssentebe w'ekitundu kino Kintu Henry asiimye bannamagye bano olw'okubadduukirira n'olutindo olw'obuzibu bwe babadde basiŋŋaana mu kusomoka ekifo kino. Abaana bwine ahabwo butajara olutindo, abantu bali kugwa mu mizi, abantu bali kubonabonera aha, bali kuraba hale ahabwo muhanda, konka tutungire chance twatunga aba UPDF abasurukale bitu ba Uganda babasa kutukolera olutindo itwe nk'abataka nk'abantu ba omwanya ogwo gwa Kihanda na Kambuga twina okushemererwa kwangu munonga abo kutukolera olutindo ntubasiima munonga tutine bugaru. Y'omukwanaganya w'amagye n'omuntu wa bulijjo Brigadier General Michael Kibuye alambuludde ku gimu ku mirimu egikoleddwa UPDF mu Kigezi sub-region. The great thing done by the UPDF and other things that the UPDF have been able to do include planting of trees in the region of Kigezi, the 7 districts of Kabale, Kisoro, Kanungu, Rukunjiri, and the others. And of course, we have also been able to clean community areas occupied by communities. Olutindo luno oluzimbiddwa lugenda kuweebwayo mu butongole ly'abatuuze nga UPDF ekuza tarehe 6. Kabaga Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.